Mara omuyaga Helene okuzinda eggwanga lya America kikakasiddwa nti abantu 10 n'okutuusa kati balabikako so nga 135 be bakakasibwa kubanga be bakafa mu masaza 6 omuyaga guno gye gwasinze okukosa era ng'omuwendo guno gusuubirwa okulinnya. Omuwendo gw'abantu abakakasiddwa nga bafudde 40 ku bo babadde bawangaalira mu ssaza ya North Carolina era ng'enguudo 3 mu kiseera kino zaggaddwa ekitataganyiza eby'entambula naddala ey'obuyambi eri abo abakoseddwa. Olabira bino nga badduukirize abawera ddala 50 babakanyedda n'okudduukirira ssaako okutaasa abo abakoseddwa wabula ng'ebitundu ebisinga akadde kano biri mu kibululu olw'amasannyalaze agavuddeko nga n'amazzi ssaako amafuta nabyo kati byakkekwa. Okusinziira ku bantu abawangaalira mu bitundu ebyakoseddwa omuyaga Helene gwe gumu ku gukyasinze okubalumba era nga gwaviiriddeko n'emirimu gy'abantu bangi okutataganyizibwa anti n'ebirombe kati byaggaddwa. Emmotoka, ebizimbe, ennimiro n'ebintu ebirala bingi byonna kati matongo era ng'omukulembeze w'eggwanga eryo Joe Biden ategeezezza nga bw'agenda okugenyiwalako mu ssaza ya North Carolina olwaleero n'oluvannyuma agende mu ssaza ya Georgia ne Florida okulaba obunene bw'enjega eno. Yo mmyuka we Kamala Harris ng'ono ye yeesimbyewo ku tiketi y'ekibiina ki Democratic Party mu kalulu akabindabinda naye ategeezezza nti wakugendako mu ssaza lya Georgia olwaleero nga wanaasazizaamu ne kampeyini z'abadde agenda okuba nazo e Pennsylvania. America y'emu ku mawanga agasinga okukosebwa emiyaga era nga kumpi buli mwaka wabaawo abantu abafa n'okutaataaganyizibwa olw'emiyaga egiyita mu ggwanga eryo.